Waji nyabo. Haja avudeyo. Kyonna gye kiri. Haja avunye vibeiro today. I'm comfortable now. You're what? I'm comfortable dear. Since Haji is out, here you don't know what I feel. Maybe I want to faint. You can faint a bit. I can faint even. Yes, faint a bit. Wow. What's your name? I'm Sarah. Sarah. How do you call Haji? Haji is my friend. I don't know him. You don't know him, just you are just a friend. Just a friend. Does he know you? No. He doesn't know me. But you are in support with him? Since day one. Wow. I'm happy today. You're happy? I'm happy today. Oh, guys. Wow. Okubira bawe simu. Kubira bewa kakati ffe tweyongerayo wala. Mudda wa. Shia yonna gye tunaayagala. Twawangudde dda. Olutalo tululinnye ku ffette. Bannaye ali bamutadde. Ffe tuli mu masanyu eno. Oba mwe muli kuki? Bannange essanyu lye nnina nze sirimanyi. Owulira otya? Nze kyempulira sikitegeera nakitegeera. Wasemba kiwulira ddi? Bannaye nze sirufunanga nako kuba ate luno olw'olutabuse butabuse. Essanyu ly'amaanyi wano kooti. Bannange Zuula yenna wabula kansooke mwebaze kubanga singa yamutta essanyu lyandibadde n'okumujjukira twandibadde tujjukiranga bujjukizi nti munaye Zuula yatuttira Haji naye wakiri yatuyamba n'amuteekako eno kati ekyo kyemwebaza kubanga kati tugenda kujaguza buto. Wow. Kati mpate ezidda wa mikolo oba tukwata mpigi yonna gye tunaakoma oba tugenda Katogo yonna gye kinaggwera oba tugenda mu kikaaya yonna gye kinaggwera yonna gye tunaayagala okitegedde otya? Zuula ye baabi yamanyira ebizibu bye kati. Mwebale nnyo mwebalire ddala divorce gwe twatandika ffedda divorce ne tutambula ne batuwalana ne batutiisatiisa batuvumya ebigambo batuwemudde ne divorce ne bannamawulire abalala mwenna mwebale kuyimirira ku mazima. Abasajja babadde bagugira ebigambo Haji ennaku enkulu agenda kululiira eyo kakati emimwa gy'abalabe mugenda kwogera ki ate kakati Equity for Men kugambye katugudde ku Haji Ali mugenda kutuwulira mugenda kuwulira akaliro era olwaleero nga bwe nakisuubiza Allah ekanjitoole namusuubiza Allah ow'ekitiibwa bwe tuweerwa bbeeyi omusale nakuguwangula ntoole shahada kubanga abasiraamu munda z'omukwano abasiraamu laze nti muli kimu. Bannange tukkiriziganye leero nzikiriza nga sigakiddwa Haji seeka onteeze sahada ekyo nakyo abantu tubalage nti osobola okukola ekintu okulumya omuntu naye abantu ekivaamu obulungi nze nkiyigiddemu. Allahu akbar Mungu mugagga damu ebigambo bino gamba nti ashhadu an la bana mwenanga bimuddamu ashhadu an
لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله injatula n'olulimi lwange neekakasa n'omutima gwange tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Gamba nti okujjako Allah era n'omubaka Muhammadi mutume wa Katonda. Takbir! Mungu akilize. Amin. Batusabye. Okay. Mugende wali. Okay. Twabagamba dda buli omu asigale mulayini kati ogenda balabanga bapapala buli omu ayagala kubuka musigale mulayini zammwe. Twebaza Allah atuwadde omukisa guno n'asala amazima. Bino bannaye tubadde nga tubaga ebbanga lyonna. Kino si kyekisoose ne Nabbi Yusufu alayhi salaatu wassalamu eri gwe bayita Yosefu. Allah yakimutuusaako omukazi n'amuwayirizaako omulisa maanyi naye oluvannyuma lw'ebbanga Katonda n'aleeta amazima. Haja agende abakyala abadde bamwepikira awaseeko abana abalala batulekere insha Allah tabaraka. Uvurira mu cyaro mwana we nasanyire burira sirukiranga wabura zula ndacyangana nawe ndamubira mwangira naye kuba singa ya mutu cyane badashira